abatulaba abalungi mwenna abadde mix media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Seeki president we Masaka City bambi nkusaba ekintu kimu olaikinge okomentinge osubscribinge kona okademala okone ku all ofune buli kimu kyetuba tutaddeyo lunaku lwagendako masinzizo mmwe abadiventi nammwe ab'amadiini amalala abasobodde okuyitako ku muzikiti abasobodde okuyitako ku makyaki mukoze kyamaanyi nnyo akakuba kafuuyiriddemu naye nga tekagaana muntu kukola mirimo gye ntumirako abantu abali wano ewaffe Uganda abali e Mengo abali e Makindye abali e Masaka Kyotera Mityana n'ebitundu byonna ebiriraanyeewo nammwe abali e Kata abali mu diaspora mwenna mbaagala nnyo mwebale kutulaba mwebale na commentinga mwebale na kusharinga abali e UK buli wamu gy'osinzidde bambi nkwagala nnyo okola kyamaanyi nnyo tubadde tubuzeebuzeemu ku WhatsApp okwo nkiwa mubadde temukyandaba simu nagwamuko mu bakifeesi ne bagibeba naye Mukama gwe tubirekera byonna olunaku olwaleero ndi eno Mmengo okudda Next Lodge gye nsinkanye omukulu ono abasinga obungi mubadde mumulaba mubadde mumumanyi kuba tuze tukola interviews ez'enjawulo wano ku The Mix Media ng'awa ayina engeri gy'analayizingamu music industry okuba ekisookera ddala muyimbi olunaku waliwo tulina engeri gye tumuleeteddemu tumulese mu style ya mugenyi mupya tulinga gwe tutalabangako ngenda basaba asooke abeyanjulire omukulu nsanyusa okusinkana Amina. Biri bitya naye? Biri kiriya. Yaman. Abatulaba. Ku channel yaffe y'amaanyi ennyo. The Mix Media. Kabuna mawanga. Mbalamusizaako. Yaman. Nze Biba Uganda. Ate era ngero omukulu bwakikonyeeko. Leero nze mu ngeri eri specially. Yeah. Specialist. Yaman. Tubaviire ddala ku kawonvu ne ku kaki n'akagga yaman abantu abagala abakulaba ku The Mix Media baagala okumanya amannya g'amatuufu ye ggwani ng'ojjeko liri erikola ssente erya Biba Uganda lye bamanyi amannya gange amatuufu yenze Mukisa Patrick Kiza ndi musajja dda ku balongo ndi mulongo actually obeera mulongo ajulidde ddala era nga agakola ssente baliyita Biba Uganda okuva mu real life management era nga mbeesinga Mengo nzaalibwa Mityana district okuva eri omwami Michael Kulabiraawo n'omukyala Nakawasa Regina era nga ndi muzzukulu wa Yowaana Musasi agalamidde Singo era Mityana North yes byebyo esebo nasomako nasomera tandikirako somerako balita Kiryokya Church of Uganda likyaliwo liri Mityana then bwe nasoma paka yali primary 4 ne banzijjawo ne bantwala ku Mityana Mityana Modern Primary School ne ntulirawo P7 bwe ntulirawo P7 ne mmala ne ngenda ku Wamala High School ne nkola senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 baabo ne tuvaawo ne tukagoba ate paka ku Central College gye natuulira Mikaaga yaman eyo gye waveeyo gye naveeyo nengezaako okwagala otandika okusoma ku institute naye akasente ne kakola ki nekabulamu akasente ne katema nanje ayagala okipushinga era nkyagala ddala osoma osomera nno ddala era singa sente zaaliwo ndoza kati singa ne PhD njiina kozi nali njagala nnyo nze okusoma naye kasa akasente kakola bwe kati muganda wange aha ng'omanyi otuuka mu semester
mutamu esembayo wali obaddeko mu situation bwetyo njimanyi nali njiyise ng'otuuka mutamu esembayo ku ssomero naye nga tebakyakubanja neza taamu eri ne bagamba omanyi sooka osasule ezemabega then ojjoga tugeze oli mu siniya 2 naye nga bw'oyitako ewa bbaasa mu receipt bakyakubanja neza siniya 1 second term kwegamba omuntu n'amaaso nomugamba naye madamu waase gye tulaga tulabayo benzikiza esusse so nali nina stoppinga immediately ate mbeere nga hasolinga n'ebintu ebyenjawulo kati olwo otandikirawo okuyimba okuyingiriramu wa okuyimba twali tuyimba kuva mu ssomero nga tuyimba era zo talent abaana abasinga bazizuulira mu ssomero nange nze omu ku abo nagizuulira mu ssomero secondary school ddala ku Central College Emityana awo twalingawo tuyina open mic yatukola zimayimu school kwaya biki kati weezuula awo oba okiraba nti oba choosing school choir they select you oyitasobola kuchozinga because of wamuwadde enguzi abamaze ku sportinga nti oyinamu abanatukiikirira mugenda participatinga mu competitions ez'amasomero ne bakuselectinga mayimuzi gwe wuuyo biki bwe bityo gye neezuulira eyo kati then bino ebya professional music oba otandika oyimba professionally ebyo byonna byezuula ate nga ndi mu street nga ndi mu kwasolinga n'obulamu olwo nga maze okuvaayo ku ssomero ndi wano mu Mmengo maze okujja mu Mmengo wano ntandika okwezuula nga tugenda ku clubs ez'enjawulo kati bw'ogendayo bakuwaamu obuusa abamu n'ogamba ne mumpe munkyamulemuko ku bantu ne bakuwaamu instrumentals n'oyimbayimba biki nolaba nga waliwo vibe ejja mu bantu every time you pick up the microphone. Olwo kilabu zaali zaawa? Era za Mmenga, waliwo Monalisa Monalisa yekabuuswa awo DJ nga akuwamu n'okubamu kati olwo kyali wange yandaba bamuyita Kaxi nanga ne Biba lwaki to recording ayo kakayimba kati sono DJ Kaxi bamuyita Kaxi naye muyimbi kyali wange yandaba nanga ne Biba lwaki to recording ayo ko akayimba nga mpulire ekintu olinga akiyina kati natwalako producer bamuyita Ize producer Ize nampa opportunity nangamba Biba, you know what, jalitayo kaleka half payment tulabe enjiri bayiri bawa akasente omuntu bana mitwalo gyali esatu yabanga masanyalaze olimira studio z'olumanyi ojagula amasanyalaze ojagula amasanyalaze mafuta biki nankubira track awo kati munaddayo ku Monalisa yali akubira mu freestyle ate nimbanga nteekayo original composition ekitandika okunywenda banga kinywerera ddala bwekiti kinywera nenfatira ddala ntandika okukola emikwano baproducer ab'enjawulo navayo babo meetings ya lady producer ya lady ankubidde oluyimba lwe bayita encupa lugoyinze straight up bantu baluwagadde baile lwagulirawo ddala chances zange cause naluperforming ddala club zonna zonna nga buli wendaga oluyimba olugulawo bali mu research ngenako baile mwabali ku media yaffe eyakabi baluyita encupa ku YouTube ekitandika okukwatira ddala awo kati wali oyimbye obadde okuba zi freestyle kati mu kujjamu ono music ono ali original olwo wasinganga kuyimba ku mukwano just ebigize bikutuukako kiki music ofuna eba calling naye calling eba general naye kati wabawo ebintu ebiba bikwanguyira okuwandiikako most of the time byebyo byoba oyitamu ne bwe guba mukwano tugeze ogwo gwoba oyitamu guba mwangu gwa kuyimba kati wabawo neyaguyitamu tugeze oba owandika ku heartbreak bw'obanga olina heartbreak waliyo omulala aba yagiyitamu so buli wogiyimbako wabawo n'omulala gwekikukwatako so nayimba ku mukwano nayimba akayimba bakayita njagala answer nga mbuuza omuwala lwaki tasalawo
bwenzigulawo ate enaggalawo bwe muyita ewaka okujja ate tajja nayitako ko omuwala yali ava bweyogerere ng'ajja kundabako Mmengo manyi oyita omuwala kuva ku ssaawa 6 n'agamba nsimbudde ku ssaawa 6 ez'emisana n'atuuka 12 ez'ekawungeezi ate nga alina kuddayo ku 12 ekitundu just byakubuuzaako obuuza nakwatirawo peeni naye ngamba nedda musaaga mmwe bayayemmwe nendiwandiikirawo so sometimes kyowandiikako kyeyo kyoba oyitamu kyekyo kyoba oyitamu man Kasofa buno obudde ina ennyimba mmeka nina album namba n'okusoba era nagitaddeyo ku Spotify bagiyita Mugonza album eriko ennyimba 8 muzisearchingeko muzikebereko muzichekingeko kweziri mpitirivu nnyo zina video kuliko okuli video because bw'oba otadde album majorly ogitayo erimu audios ne videos eziba few kadeni ogenda opikingako mpola audio eziba zaagaliddwa ennyo abantu ng'ozikolera videos ng'oziuploadira ku YouTube video yaawe yekyo buno obudde gwe yeewandikira ennyimba ezisinga obungi oba jaswena n'abalala bakwasaganyizaako music is a collective effort naye nga bw'omanyi nti generally wabaawo founder ne weba idea wabaawo abagireese kati ofunamu ba assistant ne bakwatamu nti studio nakabere producer yennyini abakurecordinga asobola okukwatamu kuba ba producer aba ate bayimbi nnyo era bw'oba oyimba wano ng'akuba ebintu bino oyimba naye akola ki ayimba kati kyangu kyakuwulira nti kana akagambo tukakyuseemu yamani bw'oba nga oli muyimbi ali flexible musobola okukola ennyimba mpitirivu nnyo mu studio ne producer yamani kati ennyimba zo ezasookera ddala tana muganda wa Bawa waliwo Yaledi producer Yaledi n'abalala bangi nnyo yamani kati ku music oyo yennyini kusoomooza bwaki kwosisinkanye nga gwe omuyimbi nga mukola music in general talent zibaako nze ndoza nina ennyimba nga 5 nze nganze omuntu olabika nina ennyimba nga 5 plus naye ekiseera ekisinga nga bw'olaba industry yaffe nti eri naganaga teri organized n'akatono yakupambana buki kati music ka element k'okupambana ako kasinga okumenyamu kupambana studio kupambana media okupambana entambula kupambana promotion shows performance okwambala because kati music industry yavaawo ebyali nti bya sympathy kati it's a collective thing nti obeera olina okwambala obulungi oba olina okulabika obulungi oba olina okuba nekye bayita brand gyekoma okubeera high gyekoma n'ofuna emirimu brand bw'eba eriro tefuna mirimu kati majorly finances ne professionalism nekibanga kyekisinga okumenya kusaidi yaffe abayimbi finance ne professional nti toli managed professionally nti omuyimbi kiseera ekisinga sigwa oba olina n'okugamba nti kanneetwale ku show sigwa olina okugamba nti kannenoonyeze studio osobola okuba nga olina oluyimba lulungi naye nga producer omulungi asobola okuba obulungi toli connected naye oba tosobola mu affordinga wali agadde okukolako tugeze ne Diamond Platnumz mu Wasafi Records oluganda oluyimbireko mu Wasafi oluli engeri gye lufulumayo naye tolina sente zigenda Tanzania tolina sente zigenda sasula studio eyo genda ogira nga kikuzaamuke mabega so ze ndaba ebisinga naye nga ebisigadde bino kuwandiika nnyimba endongo bannayuganda tugiina ze endongo ngiina mpitirivu nnyo kusoomoozebwa ki okulala kw'osisinkana kiwaliwo okulala kw'osisinkana mu music industry oba nga gwe omuyimbi ngaki ng'olaba nti ng'ekyo tekisaana kulekayo nga Biba kiruma n'omuntu omulala nga tekiruma nze nzekka nga tekiruma gwe wekka copyright nakyo tukikooneko nze ndowooza kyekisinga n'okuluma abayimbi kubanga
music wa Uganda oba tolibo tuwalampye stage tosobola kufuna sente. Yeah. Which is very very unfortunate for this industry kyali ento bweti. Nti abayimbi bangi bagivinga ne app nagamba kasasiro simuddamu. Yeah. Kana egendere ku kyeyo tubalina abayimbi bangi batubeera apo naye kati abamba kanfumbirwe ngende nsome kangende ku kyeyo ne babivaamu galaba tewali kiddako. So copyright is needed majorly okuba nti omuyimbi ne mba olimba ntadde ku YouTube nsobola okufunamu akasente. Yeah. Biba oyina management ekutwala? Management right now kyova kiri kyegaye nti professionally kubeera managed tekiriiwo. Nti olumu ne oba ofunye abakutwala aba blood bo ate ba blood bo nabo baba balakiddako nti gwe komanda kitegeeza omuyimbi oba towummula oba okola nnyo kitugeze oba gwe ttaano wange bwe mba sina luyimba olupya oba tewali mulimu naye bw'abaawo management ejja kunoonya oluyimba olupya luteekewo ejja kunoonya shows eziteekewo ejja kunegotiatinga performance prices eziteekewo nga ziri solid ng'ekimanyi nefunamu naye kati bwe kiba nti omuyimbi yanegotiatinga ne sente ez'okuyimbira kaba kaawedde muddo. Bino giki byofunyeemu mu ndongo? Majorly nfunyeemu obulamu obupya because nze ndi single person nga bw'olaba nti kankikuwe mu ango bweti nti Biba okuba nti no music opening up family naba nga alina family eri worldwide because connections kintu kikulu nnyo mu bulamu. Music akuleetera abantu obaye tomanyi abantu obaye tosuubira na kumiitingako n'oba meetinga mu kaseera mpawe kaaga just okubya tune yemu ne bakwata ku mitima ne bafuuka part of so music ampadde abantu music ampadde tutumo ampaddemu ne kaswazi akatinitini. Kaswazi? Yeah man. Nga kaswazi ngolo okajja eno mu music? Akaswazi. Yeah man. Nkitegeera. Ate kintu ki ekirala kyofunye mu music? Nkugambye ki ekirala? Gw'olaba ki? No. Soko tubuulire. Sawa nze neeyogerere ngambe nti Biba tunyumyamu bunyumya. Gw'olaba ki? Kale ki ekirala? Nze nkiwawo ekiri. Abantu connections. Yeah man. That is a very good thing because oba toyina abantu boyo oba toyina wooli. Ekyokubiri bibafaani anti. Ekyokubiri n'emirimu kuba bw'operforminga ne bakuwaayo aba ofunyemu ekyokulya. Ki ekirala? Akaswazi oyogedde kaswazi. Kaswazi ke kasente ako. Kaswazi. Akasente ako ng'oggyeko mu kuyimba weewalala wootera okkajja? Majorly ng'omuntu yenna omugezi w'essite totega wamu. Yeah man. Because bw'otega wamu kisobola okukulya lwaki nti n'Abaganda baalugera nti baalugera batya olugero olwo? Mpulira bagamba kulinga kugereesa mutoteeka giri mu kisero kimu. Toteeka magi gonna mu kisero kimu. Nawe weeruli naye nga ngukale ng'omugezi w'essite nti oba ne opportunities nyingi zonoonyezaamu akasente nti baba tebanakuyita ku stage ate osobola okubaako n'awala nti nze akasente ke nasooka ofuna mu music nasooka nenkaza mu music akala nenteekawo salon. Salon ekola ku bakyala eri Mmengo weesangibwa bagiyita Biba salon bakola bintu byonna kusiba siganjala kusiba nviiri kola makeup kusomesa bridal n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ng'olwo baani abagikolamu? Era bannayuganda. Ate gwe tokolamu? Nze mba part of it. Yes, naye essaawa zino kati wendi. Toliiwo. Naye bwe mba wendi nange era nkwata mu kimakeup ekyo biki binene. Kati ebyo Biba wabiyingiramu otya era wabiyiga otya? Era kwebuusa. Olaba bino ebintu bya street. Boy. Street etuyigiriza ebintu bingi. Ebintu ebimu oba olina okwebuusa. Nti olumu ne bw'oba togenze nnyo ku ssomero naye bakaswa ekintu okifunako idea wepaba. Ng'okitandika. Oba olina okibuukira n'okiyiga.
then ogenda ngoyongeramu mpola mpola obukugu so long as mind kweringa eri solid. Katoolo gwani yakuyigiriza? Kuba Yesu ku switi obeerako n'olaba n'okyegomba n'okikola. Ne wabaawo wagamba nti gundi yankwatako yanjigiriza okuba kanika ssaawa yanjigiriza oteekamu akalimi. Ofata. Kafata babulaadi abakirimu. Nange nabe nafata eyo. Ng'embeera ekalubye. Because nagendako ko nenkolako ku washing be. Nenjezaawo ku mmotoka. Nendaba nga tebigatta nnyo. Nga omanyi nti ghetto ekikulu kya byonna kulwana givaamu. Kyekikulu kya byonna kulwana gikola ki? Givaamu. Obeere ng'ekyokulabirako si givaamu giddukamu bati givaamu obeere ng'ekyokulabirako eri ba ghetto youths abalala. So nagezaako ebintu bingi nnyo naye ate ekyo nendaba nga kiri ku talenti kwennyini. Because osobola kwoza mmotoka n'ogaa kati nze kafulu mu kwoza emmotoka. Naye ate osobola okugamba nti nsibye enviiri oba nkola make-up ndi kafulu funye ba clients ate ba clients abo basobola n'okujja ne bampagira mu kiziki. Okitegeera? So bwenti bwe nafuna idea n'ekiyingiramu ekyali wange yali abimanya ennyo yali omuyita Gerard. Rest in peace Gerard bambi yafa. Yasinga okunyambako awo n'ekiyingiramu n'enkiwa time nimbaga ate nkigatta ku byemmanyi. Tosinganye mu kusoomoozebwa kuba abasinga obungi badde bagamba okusiba enviiri ebiseera ebisinga kubeera kw'abakyala. Kati nga ggwe omuyimbi tokusinganye mu nnyo okusoomozebwa. Anti kati olaba kino ekintu bw'oyingira ekintu tolaba sayidi mbi ekirimu. Gwe buli obeera ng'okola ekintu kyonna kyonna nga sekirimu kuyiwa musaayi nga tekirimu kubba nga tekirimu kutemula. Muganda wange totunuuliranga sayidi embi ekiriko. Tunuulira nfunamu ki kubanga walirowoozezza nti omusawo akola obwaggayina lo agijjawa etunula ku system ate n'addayo na system. Ontegeera bulungi? Gayina lo agijjawo etunula mu system aye nadda ewaka ne bamuwa ki? System. Ne bamuwa system. Mukategedde ba ghetto youth. So buli kyokola tunuulira ki ky'ojjamu at the end. Oyinza tunuulira omwana atembeya engatto oba atembeya amasaawa oba biki ng'omusana gumwokya nnyo naye akawungeezi kikyaddayo nakyewaka ge makulu agali mu haso. Totunuulira buzibu totunuulira boogera ki because aboogezi olaba boogerera president ali mu ntebe y'eggwanga yamugamba naye akasajja ako agamba naye ogusajja ogwo amugamba naye oba yeetakoowa naye kati tunuulira ky'ojjayo ebyo abiteeka yagamba bano abantu katufokasinga ennyo wano. Biba yamuganda oyina akwambaza lwaki? Anja simbuuziza bubuuzi. Nze kuva dda kubanga nkyali muto aneeyambaza simanyi kwambala kikwotegeeza. Gamba ng'empale ndibwereere ani akulondera ekikumba? Ekikumba bino ebikumba tubyeronderanga kati ghetto youth yenena leka nkubuuseyo akantu kamu nti ffe mu mbeera gye tubeeramu oba gye tutambuliddemu otuuka wano ebintu bingi tetuba na bamenta bali awo but embeera yeekumentalinga street yeekushapinga n'ogamba bwe nkuba kibulaaka ne nteekamu wano bwe nti kiba kikola nti kiba kikola ga nti bwe nkola bwe nti ne bwe nti kiba kikola nti kiba kikola. So tubyeyigiriza mpola mpola fashion okula olaba n'abayimbi baba weegomba biki biki ngeri gye kikwataganamu and you make it n'okikuba. Man. Kati n'ekirala okwasaganya otya business then n'endongo? Business n'endongo ebintu wele kubuza kibuuzo ekyo kati olaba ebintu ebyo byonna byonna byanjawulo era sibigattika nedda. Nze bwe mba ndi ku stage oli nampa nusu 10 sisobola duteeka ku ssente za business. Ludda ku ndongo so mbyawulira ddala nnyo 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 akameeza aka business mbyawulira ddala sigatta mandwa na migugu lwa nsonga nti business eyina manager waayo
ne music ayina manager waayo so byawukanira ddala bwe mba ku business mba ndi mukozi wa business bwe mba ku stage nga ndi mu ndongo mba ndi mukozi wa ndongo so mbyawula bwentyo nti business erina manager era agimanaginga bulungi nnyo era nse bwe mba gye ndi nange mbanga muki mukozi mbanga mukozi era ndipootinga bulungi mu kitabo yamaani era bwe mba nina kyentutte nkisasula mu bitabo bya business obuteekuba ki njawulo obuteekuba njawulo at the end of the day ngambye nti ate sente naziridde yamaani so mbyawula bwentyo in terms of management yeah. Kati tosinganamu nnyo okukaluuzibwa kw'amaanyi kuba manyi bizinesi yeetaaga obudde ate ne music naye yeetaaga obudde tosinganyeemu nnyo okusoomoozebwa sibisanzeemu nnyo okusomoozebwa kubanga nze natuuka bwe nabyawula kyannyambako nti katuli wano ndi ku interview ya music era buno obudde nabuspecify nze ne ngamba ne manager wo ku business nti ngenda kuba ne interview ku budde bwe buti kati basuubira complain nti ate Biba tobaddeewo ate Biba nedda so mbyawula bwentyo nti ne space nga obudde bwange nenkola kyemba nina okukola ki okukola mu budde obutuufu yamaani kirungi kiki okifunyeemu ogatta ngeno then obilaninga bibiri omulundi gumu njagala nagattako kyakusatu kiki kati gwoba okyali ku bibiri kubanga olaba obulamu bw'ensi eno kizibu nnyo nnyo okusucceedinga ng'olina source of income ng'eri emu n'abantu betwegomba oba abayimbi bonna abali mu nsi z'ebweru ba DJ Khalid Rihanna biki biki geno sanga ayinayo Rihanna Fenty bakola makeup biki biki ate n'alina album ya music ate n'alina tour mu America kitegeera like life is full of demands tosobola kubeesinga ku one source of what income so tuba tubyetaaga bingi jjo so long as biri managed by the right people so temubaamu challenge kasobiwa abami managing obulungi nnyo man Biba kino ekibuuzo kyabawuliriza oba abalaba okikwasaganya otya nga ggwe omuyimbi sikuwulirangako mu ntalo zonna ekintu ekyo kikola otya ekintu ekyo kyangu nnyo baga tewali mukka atali muliro tewavayo mukka nga tewaliwo muliro oba tewali mukka watali muliro kati naturally naawe omuntu obeera wa ntalo naye kati siri wa ntalo kati tekisobola kunnobba however wadde obulamu bubaamu challenges mpitirivu nnyo naye era bw'oba nga totankudde lutalo ate olutalo lunaakusanga lutya jako pozi mubaamu era abazola yanaga Biba talina kyakoze Biba yeeyita adde abantu bagamba nambeemu kibiki wano kibiki naye era naye nze abo abantu abatalina kye bangattako ebiseera ebisinga sibawa nnyo attention lwansonga nti gyoko mubbawa attention ova ku muki ova ku mulamwa so bwentyo bwe neewala nze entalo ndiringa nnyo ne biba bingattako ebiba ebinkwatako ennyo ebitankwatako nnyo sibiweera ddala guno olinayo kolabo mmeka collaboration guno omwaka ninayo 2 era nga emu njajjogerako endala sijja girevealinga tuweeyo gyogenda okwogerako ninayo kolabo ne Maulana and Rain twakoze oluyimba baluyita mperekeraako I think ndowooza ye duo esinga okuba eya tabu mu comedy saawa zino sinakindi okubanga bebasinga comedy OWENSASAGE mu Uganda Maulana and Rain big up on yourself bampadde oluyimba baluyita mperekeraako mperekera kawuntyawo mperekera kawuntyawo nze mperekera kawuntyawo nze wo kayimba ka mukwano ani yayiyiza ekirowoozo ekyo oba ani yaleeta ekirowoozo ekyo majorly mu music eba vibe eba vibe era nga ebiseera ebisinga mukwatagana era twakwataganya mu studio awo
twakwatagera mu studio nzina sokayo mu studio Rain nasanga nga tulina beats zetukubya ezenjawulo ne mukangire ne nkanga mbye nali mpandiseeko nayongerako nange nenziramu nenyongerako na SSHOW'S ye nentekawo eyange olimba ntuluzimba mbanga abazimba ennyumba ncho naleta semi ncho naleta omusenyu naleta amazibwe bityo yama musinkana mutya ne Omulangira Ndawusi kuba ndaba kyaliwo nnyo Omulangira Ndawusi twasinkanira ku KBS awo KBS TV bali bayina show ya is it Kavumba Vulubana Vulubana ekavumba bwekityo bwe twamitingira awo ne mubuzaako ne muyanjulira then omugenzi Ichuli yali kyali wange rest in peace naye yatugatta nnyo kuba Ichuli ate yali kyali wange nnyo ate nga njagala nnyo kati nangatta nnyo n'Endawusi n'agamba ono ye yali ngampita New Davido rest in peace Jaja Ichuli yali ngampita New Davido kati nanconnectingako nnyo ku Ndawusi naga ono Davido wange muyambeko mukwatagana ebikibi kyakolesera music n'ebirala so yanzigulirawo olujja ewa Ndawusi ne tulanga tukola ki yaman nga tukwatagana si musajja mubi yaman era nange njagala mukyazaako Omulangira Ndawusi nina mwenjagala mu department ye mwenjagala omuleetera sooka otwongereko ku buyimba bwo Biba obulala bwonna bw'olina nina akayimba enyimba mpitirivu tuweeyo bonna gwe koowulira koyagala nyimba mpitirivu gwe koowulira nagambye ziringa 5 gwe koowulira waliwo njagala ansa olulala lukunyumirizaako dda omukyalo yava ebweyogerere ku ssaawa 6 ez'emisana n'atuuka 12 ate ng'alina osiibula ku 12 kitundu neŋŋamba kati azze kundabako oba anonye byange mu mazima yali anonye byange transport n'ebisigadde imanyi ng'onaakyaza omuwala byotegekategekawo awo n'onaaba apa aziridde amenvu agalidde tewanaaba soda wa fanta amunywedde nanaaba nebaka otulo ne tonzigwamu buli mpulira akakoona waliwo enkoko eyakoona ku lujjaawo nali njise n'ogitta enkoko yakoona olugi bwe to neŋŋamba bannaayaze nesibiddewo tawero ngenda okugula bwe nti ng'enkoko nagamba gasiya nali njise enzeeyo ne neebaka otulo kakene yali aleese ekiwagu ky'amenvu nange ndiddeko ate omugole tanajja ndiddeko gwe mwana abakazi mmwe mwana mayisa bubi lumu tujja bawa amateeka 10 mmwe ku lusozi Sinaayi sooka otuweemu kayimba ka Mugonza okaagala nnyo katuweemu nkaagala nnyo n'abatulaba era nabo bakaagala nnyo nga byali bikaluba nga sinakufuna nga bikaluba nga nsula ku tebuukye nkeeza lukya koko ya mtamiivu naye kati ndya ne kulya envu ulira omwana nsusiza kivuuvu bambi bebi wa ku mugugu nze kirabika nakuzibwa na mululu laba bwe kanyenyaamu ebina maama tiwatokya na muziga nziga maama maaso gataala tula maama tuli ina bana ono mugonza ogonza mama ogonza ebyange bigonda okuva lwe nakufuna bigonda pulo ani yakwata video y'oluyimba olwo oluyimba olwo nakwatagana ekyali wange bamuyita Rich Video negamula bamuyita Edwin Paul Rich Video yanyambako ofuna ready camera ne tushootinga bwe twamala shootinga Edwin Paul natuyambako mu editing ne coloring n'okufulumya yaman ate ziri endala baani abazikutte kuba nazo maanyi zonna ennyimba zo omukwasi mulungi baani olulala waliwo lwe bayita encupa olumanyi ndowooza olumanyi duyimba sirumanyi duyimba nga gye si nnyo muyimbi naye nga ndumanyi tencupa efuuse encupa keera jambala oyingira ekibuga ku street za Kampala zibakika abaana bazesala n'olaba abaana bazesala obubina babubigula kirabu baziyingira kyova olaba sikye ebigambo bya nnemumira kyova olaba
pepeta pepete wange si kyefuga nyambalira mu ncupa ndabe ndabe onyumira nnyo mu ncupa enze ndagaako oluyimba olwo Eddie yalukola audio ge yalukwata video bali bamuyita ayo bamuyita Papi Touch yava Rwanda kyali wange by the way yayampana offer ya traveling na Vero naje nalukwatira mu Uganda nalu editinga nalumpa naddayo naddayo bamuyita Papi Touch abesinga Kigali mu Rwanda kyali wange respect brother then oluyimba lwa Minzani era Papi Touch na luli ku album eyo gyenjogedde ya Mugonza then oluyimba lwa Answer olutulina bakolebwa video then endala tezinabakolebwa video nenga pitirivu nnyo mperekerako Lutalabise Sirubala Eddembe waliwo ennyimba nga mpitirivu nnyo ennyimba zizanabakola videos nga kweziri okwo Eddembe Lutalabise Sirubala Owooma nyingi. Olinayo kolabo n'omukazi oba olina enteekateeka yonna ekolayo kolabo n'omukazi? Enteekateeka nali njagala Desirous naye ate n'alokoka n'agenda mu America so kati enteekateeka z'abakyala nkyatunuulira kuba mba njagala nange ekintu kyenkola nakyo collaboration nga kivaayo kubanga kigattako mu ngeri emu oba endala. Buno obudde bayimbi ki naawe bw'ogamba nti ye mu butuufu muyimbi nakula mwegomba? Mu Uganda? Mu Uganda tutandikire wane waka. Abayimbi bonna b'amaanyi ekyo kiri obvious because teri muyimbi abeera ku top chat nga talina kyakoze aba akoze era bonna abayimbi ba Uganda respect lwa nsonga emu nti music si kulya mmere nti buli omu asobola okukwata fooko n'alya music biralamu ddala no bwengamba nti biralamu biba biralamu fe abayimbi kyova olaba oli akutuna n'agamba tegaba mbuno bigambo bigaba tagereesa aba akimanyi oyita mu kinene okuteekawo ekyo kyoli. For example nja kuwa ekyokulaba kati nga Fik Family kale yakamala okukola concert ye Fik Family kokola concert ye boy tension gye yayitamu togimanyi bwe bagikwazikamu oyinza n'okufanga tonalinyina ku stage. Nakola Mugonza concert era we mbadde njija jamani naye kye kyoyitamu wali muganda wange muliro ene simu mu dakiika 2 ebe maze okuggwako omuliro ate nga obadde ogikyajinze ng'ejjudde pressure bakuba information bino tebinaggwa bino biwedde so abayimbi ba Uganda bonna esina gwenzalawa mwenna big up mwenna mbeegomba aye namwe muneegombe yamaani. Concert ya Mugonza wagikuba muli wawulira otya ng'ofunye kale ku bantu bo wali oyagala? Kangambe nti kibanga bwolaba omukyala yabadde olubuto n'azaala omwana nga mulamu naye n'asigalawo amaama nga mulamu nga ne taata mulamu ne batuuka ku kutuuma omwana amannya kyalo yaba musanyufu nnyo tosobola kimanya kuba soka ntulabega ebbanga lyamala emyezi 9 then n'atunuulira omwana n'agamba yegina emyezi emiki 9 haso okunyigirizibwa okutulugunyizibwa tocha brain trauma bina byayitamu muvuma n'abirabye n'agamba kakati ye saawa kati kiri kyobamu ng'otunulidde abantu batudde mu audience ng'obaze emyezi 4 oba 5 otegeka concert eyo kiri kye naliko nentunuulira nga table zijjudde tulira nga abantu bawanika emikono tulira nga omuntu akaaba ng'omuntu ayaya n'okujja okufuuwa ssente ng'omuntu ayimba oluyimba lwo nogaa bulijjo manyi bya TikTok just naye kati reality kyeva twava nitukola real life management ebintu bituukira ddala mu reality nekyapeni nogamba real life management. Yes. Management eri emabega wa management eri emabega wa mulimu abayimbi bameka? Tonnaba tunulire nnyo byekola ebyabayimbi so kikulu si kya recruiting nnyo bayimbi ekwasaganya ku bice ebirala ekwataganya ebintu bingi nnyo
ine emirimu gyekola emirala then nze nnyambako ku music. Mirimu ki? Tujja gituukako. Abantu babulire. Lwaki osima nnyo? Nsimye nnyo. Naye nga tujja gibawa tukyali guno mukutu gwaffe ndowooza. Tukyabawa. Yeah man. Kati okwatagana bafana omusisinkana ddi? Ziza. Oba bafana afuuka ddi mukwano gwo? Ziza bafana yali muyimbi w'emmengo oba mutuuze w'emmengo even up to now because omukwano ogwo era akyagwina wayita kyasulamu. Kati mukubanga mukwano gw'abantu b'emmengo ate nga mwana w'emmengo kati nze alinga omuntu gwalaba ali mu kumerukayo muki mu mmengo gye yawangaalira mu biseera ebyakazigizigi nga naye atandika music. Kati omukwano ogwo bwe guva sigamba nti oba mwana wa jjajja wange nedda naye nga ghetto youth embeera baagitegeera kyoyitamu. So bw'omugamba nti brother nkasuka omukono mu real life abajja gukuwa respect respect ziza bafana and management. Yeah man. So mukwano gwe gutegwa mengo oyimba ati yaman nyimba kiri kitya gamze obuyimba bwange bwe buno. Era ne nali ngenda okukola mugonza concert namutwalira album eyo nagiwulirizaamu mukwano gw'ekitalo mugamba pushinga bro nampushinga ne kushona ajja na performing. Yeah man. Era sebo nkwebaza nnyo Mr. Ziza Bafana. Respect dancehall general. Ya don't know say. Ratata abiri mubanga asatu kunyama. Bagamba obeere nnyo n'omuntu oba omuntu nga kyaliwo omaliriza okoze yennyini byakola. Bafana yewa tumumanyi waziri embi kansolo akulukuta. Kati gwe tewafuna mu kinyegenyege n'ogamba nange njagala kankonemu koyo dansolo wa Bafana. Talent is talent. Mu talent oba n'ekikyo lwaki ate ogenda ku kati bw'okoppa ate oba ofuuse eddami kuba original yiri weeri ayi naawe oli original kati bw'okoppa ate oba weerabisa wekka kozi nze Bafana tasobola kuyimba byennyimba nange sobola kuyimba byakola ki wabula ate ne tuba tukoze kolabo nsobola okuyimba ebyange n'embiwomesa bulungi naye nayimba ebye n'abiwomesa bulungi ne tujjamu ate ekintu ekyakabiza ate nze omwambala akitegeera. Kati Biba naawe olinamu obudde bw'obweddembe kuba tukulaba obeerako eno mu music obeerako mu business. Nze sinatuka kuba na budde bwa ddembe. Siba na budde bwa ddembe. Tolina birala byokwasaganya apart from music, apart from business? Bimmala, already bimmalawo nze. Because mbeera busy 24/7. Yeah. Kati omuntu yeetaaze Biba Uganda okumuyimbira wa wayinza okumujja? Essaawa zino osobola ogenda ku real life management page weri ku TikTok, YouTube ne ku Instagram no inboxinga nofuna answer zonna zeweetaaga. Oba nojja ku Facebook Biba Uganda no inboxinga nofuna answer zonna zeweetaaga oba booking oba ki oba n'okuba essimu ya obuteetooloola n'okuba essimu osobola okuba ku 0779 776 709 oba n'okuba ku 0700 79 32 93 ne tujja ntukuyimbira. Kati oyimba ku bivulu wantu ki ewalala wotera okuyimba ng'ogyeko ebivulu omuntu oyo ali yakulaba yandikwetaaze okumuyimbira? Nyimba events zonna nze kuba ennyimba zange teziwemula tezikola ki za vibe ate ngeri ku love. Ewatunulayo kati naye nga tuli ku love because okuva ku lubereberi Adamu ne Kaawa era gwali muki gwali mukwano tewaliwo kirala kyonna. So from Genesis to Liberation kabaka bikukabuki bubikusi mukolo kwanjula mbaga show masomero Rivers Party Valentines byonna bari yo nyinza obutajjaayo wasizina ez'okufiirwa biki naye ng'esigadde zonna we mash up the place. Biba omulundi gwo gwasooka okuyingira ku kivulu kiki kyojjukira ogundu gwagamba guno gwe mundu gwange gusoose okulinnya ku show nga y'amaanyi ng'ogyeko eriyo gye wakola tetusooka genda girira ayingako zino endala wabulira otya oba kyali kitya okulinnya ku stage ogwasooka?
of course ng'omuntu yenna nali nervous naliwulira nga ntiddemu kubanga nze by the way omulundi ogwasooka okuyimba nali nyimba bali baggulawo bulungi bwansi Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yali ayina waggulawo bulungi bwansi ne bampita nsanyuse ku bagenyi ne muganda wange yali mu Bulanga awo nenyimba nali n'oluyimba lumu ne nduyimba naye mu kusooka nali sifiiringa kale nafiiringa oluyimba luli mu kuggwako nga ndaba abantu lwabakutte dda manyi buli woyimba abantu ne basooka ne basiriikirira babawuliriza message n'engeri gy'okola ki gy'oyimbamu kati basooka ne basirika ne ngamba ndabika njokezza nenkuba kati ndi ku verse esembayo lwe nebuusa ne ngamba ngenda okukola bwenti nawandikamu kati omukono nkola bwenti gumu ne bateekayo emikono emeka ne ngamba gasi obwedda simanyi nti abantu nabakutte dda omubabiri saakyamukate ku verse esembayo nenjikuba nenjitamu omuntu era it was my first performance and it opened up my eyes okuva olwo sidda amabega oba mpa microphone obanga ntaanudde naye mba naakazuukuka kiri muli nakyambala kyanyambala yaman Biba naawe olinayo ebintu ebisinga okusanyula nze ng'omuntu bintu byonna nabinsanyula nga ki nze nyumirwa nnyo comedy nyumirwa nnyo jokes era nze sobola kubeerawo nga nina abantu bonna nga twebowa nyumirwa nnyo crackinga jokes nyumirwa nnyo okunyumya emboozi byemba nalaba gye ntambulidde oba I don't care kisobola okuba nga kibi naye ng'ate message gyempisaamu eyinza okuba kugweyamba so I'm a storyteller nze nyumiza ddala oluboozi yes oba nze mba nyumya muntu n'emboozi I don't hide no I don't find it hard to hide my background oba my chi nze nyumiza ddala emboozi nti abantu amba feeling nervous ne balimba n'okulimba for example waliwo omuwala eyaliko yafuna gayi mu bbaala kanamubuuza osulawa ko omuwala nsula muyenga ko gayi ngina ku droppingako nga tumaze okuba ki omuziki tumaze okunywa ekyenge gayina ga muwala toto wa lodi muyenga nti yaman ate zaalwawo nga zikaba zoolekera ku tankahirwe muyenga kati omuwala yalaba kifensi ekyamaanyi nagamba awo tosukka wa kati gayinga asiba ng'omuwala avaamu kati eno omuwala yamugaa tontuusiza ddala kuki kamera zijja kulaba nkube kibooka ewaka teganga wano kumba ate gayi ekikomera kye yali amugambye aye ne gayi we yali akola ki abeerera ddala omanyi omuntu okutwala ewamu agamba weewaabwe so people sometimes abantu balimba naye nga afa kinezi nga tewali nsonga gyafa naye ng'alimba kukola ki kwetereza mu line kumba ate agwesunisa kati gayi nga stopping emmotoka amugamba evaamu omuwala avaamu gayi ng'alinda omuwala agende ku kikomera ayingire ewaka waabwe muganda wange omuwala agenda ng'omuwala tagenda gayi kyava ayita emmotoka namuseeku namugamba oŋŋambye obeera wano naye ekituufu obeera ludda kubanze wano weewange ng'omuwala balina sooka muvuga ate mubuzza katanga boy so ebintu ebimu olumu give out your story you never know yes give out your story feel free with life because mu nsi olumu tuba tetwenkanankana ate obulamu bukyaliwo byonna osobola obbitukako with time yaman olina naawe ebikujjako ngalo omuntu kale okunyiiza ebikunyiizaamu ng'omuntu yenna kubanza sikulabangako Biba ng'onyiize oye teri atanyiiga naye nze nga nze omuntu majorly I will be open with you abo betulaba basinga osmiling ennyo oba balina pretty faces nabo bakola ki
nabo banyiga olumu oba topressinze button ya kumunyiiza kyovula nti abatanyiganyiga kati mulimu n'abantu abadiringa always away from drama kati nze sidiringa nnyo awali ebintu ebinyiiza sidiringirawo nnyo kati nze nkola reverse psychology bwenti nti bwendaba kino kigenda kunyiiza ng'ojjayo ekigere nze nkola bwenti nenzira mu masanyu nze njagala kufiira mu ssanyu njagala ssanyu 24/7 ebinyiiza sibiweera ddala yadde obudde yadde akatikitiki mbiyita bbali kubanga ekisooka okunyiiga kujja n'ebintu bingi kujja n'entondo okunyiiga kuleeta okukaddiwa okyawa abantu kati nze bwe mba nga nkimanyi nti n'ogenda kunyiiza automatically what I do I go the reverse psychology nembyewala bubaka ki boolekera abafaani bo nga tumaliriza bafaani bange era n'abatulaba mbagamba nti mwebale nnyo first of all otuwa akavimbo always otubeereramu otuwa amatu ekyokubiri mwebale kuwagira content wa Uganda music industry ya Uganda bannayuganda tugenda tutandika okwewagira nve lwakuba nti emitima giri emifu Uganda yaffe eno giraba yo nga yontabangufu ebinyiiza tebibulamu n'ebisanyusamu ebiri bingi kati gwe kyokola londako sayidi eriko ebikusanyusa obulamu bugende mu maaso because remember obulamu bumpi ebbanga litumala ku nsi nga tuli balamu tono nnyo okusinga litumala nga twafa so ebikunyiiza tobiwa budde ebikusanyusa bye buwa ki obudde bannayuganda mwebale tula mwebale kola music waffe mwebale tuwagira muwagize kajanja because tekina ekikujjako okuwagira munnayuganda munno n'olekawo mu Nigeria n'olekawo omulala muwagire nnyo ebyaffe big up on yourself bafaani bo basuubirewo ku kivulu omwaka guno tujja bawo ebivulu sina kimu si bibiri si bisatu marathon ya bivulu tutandikira wano ku the next ku Valentine nga 14 February bubaka ki boolekera abaana abatannaba kuyingira ndongo abatannaba kuyingira ndongo nga mujagala temulina gwe mulinda mugiyingire leero kyekyo ate obubaka boolekera abazadde atagala abaana abo okuyingira mu entertainment kintu kyonna bino ebintu byensi buli omu aba ne destination toziyiza mukisa gooli kubanga osobola okuba nga abaana boozadde 10 ate agenda okuyimba yagenda obbayamba bonna kati gwe si gwe Katonda supportinga buli mwana wo kyalimu just support because naawe oyina abakusupportinga ate nga toyina kyewabawa support for the better Uganda yeah man twongereyo kayimbako nga tumaliriza Biba konna koowulira koyagala oba kali ku namba 5 oba kali ku namba 6 konna tumalirize show tiwangamba gye wakozibwa mwalyanga nsugga ne katunkuma supu w'ebikajjo n'amapeera gwe guno mukwano gwofukumula maama kyova olaba mubawa tulina eri ewala gye tutera okubeera ku TikTok nayo tujja kujja obudde bwonna emirimu gigenda kuddamu gigende bukwaku amanya n'eddoboozi ankose eki president w'e Masaka City bambi likinga okomentinge osubscribinge ebipya tukyalina bingi omwaka guno just tusunako obusunyu njagala okutumirako omwami ali ku kamera gwe bayita SAHA's nze mwetira SAHA's yasinga smile ennungi omusajja giant musajja muwanvu omanyi bayita omuwanvu ate abakazi muleyo maganya abantu abawanvu mwami ono munaamulabako mu buliri oba mu bode mu bode mu byonna ne mu buliri awanvuwa yabadde mabega w'ekifaananyi ekyo twongera okwebaza management ya Danex Lodge batukoze bulungi nnyo bannaye mujje mugule ku byokunywa akapiza weekali akafo kalungi nnyo gwe ayagala ka sauna ayagala byonna aleetawo omukolo buli kimu bakirina bannaye tugenda sukkawo wano mubadde balabi balungi mubeere bulungi mweraba mbalamusizaako bassebo ne bannyabo amannya nze Jalia Undergarments nga tusangibwa wano mu Kikuubo ekizimbe bypass building shop number HG 42 wano ku ttaawo lya Green ku mini price wotusanga tudiringira mu undergarments wholesale and retail tuyinawo knickers, boxers, vests, nights, petticoats,
Tuyina buli kimu bikers, tuyina body socks ez'abaana zino tuziyina zibeerawo tuzisuubuza mu dazini ne mukamukamu zibamu emyaka gyonna ne kala zonna. Obutambaala ebika ebyenjawulo tubulinawo mu kusuubula ne mu dazini emwemu tubawa. Undershirts weeziri abanoonya undershirts weeziri sizes zonna tuziyina. Obunika obwetega Valentine etuuse buubuno weebuli mubulaba weeziri wano tuba nazo zino zonna obukola bulya show najjayo no byonna obulaba. Abakyala buno temwetuulako buubuno weebuli bustretchinga bulungi. Mwabaagala white knickers oziraba tuyina obutimba ebika ebyenjawulo. Obubina weebuli ne gata zino ziba gata zino eno gata gye bayita gata bayika zibamu different sizes tuziyina kuva ku mutini mpaka ku munene asembayo. Eno gye bayita bat lifter abakyala buno bwammwe mubumanyi bat lifter bubamu different sizes kasitula akabina ate ne kashapinga n'omukyala. Ndowooza mulaba eno ye west wano akabina we katuula then ne kaliftinga. Kano kabina high west bat lifter kabina mukalaba weebuli size zonna mujje mutuwagire bakyala. Eno gata nika erina sizes zonna mujje mutuwagireko. Kati eno gata gye mbayita ddabo weeri wano nayo mukyala we amaze okuzaala omaze ozaala okola jimu yiino weeri jangu oshapinga omubiri ofaananeko ku bashiba ogirabye yiino size zonna weeziri kuva ku mutini mpaka ku munene. Inputs twazireese muziraba spaghetti abamu buyita spaghetti abalala inputs abalala simanya biki weebuli wano buvesti bwonna kala zonna bustretchinga weebuli bw'abaana basomero n'abantu abakulu. Mundooza wini wa mami mumulaba nga bwambadde nga bukoleramu video bwe buno tubuyina tusuubuza akamu akamu tukuwa n'atwala dazini tukuwa weebuli wano eno gye babunona ne babaseerera eyo mujje bambi mutuwagire. Sekise lanjari ogenda kuwa ne muunu oba oyina muntu omupya buubuno tubuyina different sizes bulanjari obwenjawulo jangu mutuwagireko. Buubuno mujje mutuwagireko. Abakyala buno bw'abaami bammwe lwaki temubagulira ku buntu bwe buti mubulaba buno babuyita butya bugundi underwear obw'abaami bubokisa ono ttake bulungi nnyo buyina different sizes different colors pure cotton ono pure cotton. Bambi mujje mutusuubuleko mujje mutuwagireko mutuwe orders zammwe tujja kusiima nnyo. Essimu njiddamu eri 0704 16 16 32 eyo yange kamwa koogera nze gwokubira ne tubaweereza mwebale nnyo mwebalire ddala. Buleega ebw'abaana bannaye buno wano bw'abaana wano wajjuddewo bw'abaana mujje mutuwagire abaana abadda ku masomero bonna biibino buubuno mujje mutuwagireko abaana mugulire abaana mwambaze abaana. Buno bw'abaana tulina sizes zonna weeziri bannaye buno ate bwo kano kaposha kano ko kaposha ne fibi kano ka fibi ne Dr. Alima kano ate kani katasha michi kano tusuubuza n'abakamu akamu tubawa naye okusinga tusuubuza. So tubasaba mujje mutuwagire tuyina ebirungi twetusiza ebintu tuyina go back to school promotion egenda maaso so tubasaba mujje mutuwagireko. Ennamba z'essimu musobola tukubira
ku 0704 16 16 32 endala 773 21 4157. Tukola deliveries kubali ewala. Tuba osobola okola order ebintu byo ku WhatsApp ne tubitika ne bikutuukako wonna w'oba oli. Then ne bana aba online oba osobola okunsanga ku TikTok. Kozesa gyali ya 856 no followinga no likinga nokola orders zo zikutuukako wonna w'oba oli. Okozesa essimu 0704 16 16 32 nga yenze kennyini gyaliya gw'oba oyogera naye. Twongera okubaniriza ku gyaliya undergarments esangibwa ku bypass building Kikuubo. Tuyina undergarments zonna omuli Timberland mu bavubuka abambala abagala ebirungi. Tuyina Timberland omulungi nga we mumulaba original. Tuyina zivests ez'enjawulo nga we muzirengera. Tuyinawo n'obw'abaana nga we mubulaba. Tuyina zinights zonna ebika byonna. Twongera okubajjukiza nti no tusuubuza sako n'okutunda akamu. Customer care nungi, abakozi balungi, buli kimu kiri bulungi.